baganda bange mwenna abatulengera abatuwuliriza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. as'ada allahu awqatakum bikulli khair. nga twongereza ku musomo gwaffe ogwa jjo twatunulidde ebintu bibiri. Kisooka twatunulidde tuli ku sola maashi, naye sola twagirabyeko arukanuha, empaji zaayo, era ng'empaji ezo esola kweyimiridde. bwe twamaze ne twongerako wajibatuha ebyetteeka mu sola, era ne twongerako ekigambo ekirala nti arukan, empaji ng'empaji okusinga afaaluha byebikolwa byayo naddala okujjulukuka, nga alfatiha mwogitwalidde n'okusoma alfatiha tahiyatu batashahud nga mwobitwalidde. netugamba nti empaji yonna omwanadamu bwagireka amdan mu bugenderevu eswala efa. bintu tokolanga bwekikunyumidde obanga bwokyagala. wa innama kiriko ekiragiro ky'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba tisallu kama raaitumuni usalli, musaale nga bwe mulaba nsaala. ekiba kitegeeza ti yenna asaala mu nsi muno kuva ku basahaba ridwanullahi alaihim paka allah lwalizingako ensi, bateekwa kusaala nga omubaka bwe yegeriza muhammadi sallallahu alaihi wasallam. So tubeere begendereza nnyo kukikwatagana n'empaji. twagambye nti emu ku mpaji ezo zetwalabye ng'ogyeko takbiratul ihram. takbiratul ihram yo omuntu bwagyerabira, envunama ebbiri ez'okwerabira tezigisaawo nsobi eyo. so nga empaji endala nga bwe twannyonnyodde, esola togisazaamu, wa innama okola nga bwe twagambye tutya nti emu ku mpaji ezo bw'ogyerabira n'ogireka, oteekwa okudda emabega n'ogituukiriza bisharutin, n'akakakuliza akagamba nga tonnagituukako mulaakeddako. empaji eno gye weerabidde twabadde ekyokulabirako, tosomye alfatiha, naam, ojjukidde oli ku sujud, amateeka kagamba nti ddayo waggulu osoma alfatiha. wabula empaji yonna bw'ogireka, olwo tuli ku muntu weerabidde obwerabizi, naam, so si akikoze mu buki, mu bugenderevu. omuntu yenna alese empaji mu ngeri y'okwerabira n'ogituukako mulaakeddako, kitegeeza nti alfatiha mpa kyakulabirako tewagisomye, wagyerabidde oba tewakutamye ku maviivi. kati obadde oli mulaaka ey'okubiri mu position y'okusoma alfatiha n'ojjukira nti eraaka eri gimmaliriza alfatiha sigisomye kuba mpaji, amateeka kagamba nti eraaka mwoli gyoba obalanga yesoose oba gyoba obalanga yezze yeripulesinze eraaka eri muweerabiridde ki, empaji. abantu abo bombiriri azzeeko emabega nasse eraaka, amateeka gabagamba temuteeka okuvunama envunama bbiri nga omaze okutoola salaamu. bwe twamaze ebyo ne tuzzaako wajibaati, ne tugamba nti wajibu yonna bw'ogiyitako olagirwa dde emabega bisharutin, n'akakakuliza akagamba ti ebbanga lyomala nga tonnagituukako, tonnatuuka mu mpaji eddako. kintu kino saagala, njagala okyetegereze bulungi. bwe tugamba nti empaji eddako yawula, abamu babitabula neraaka eddako. la kiri kibadde mulaaka, ogijjukidde mulaaka eyokubiri, nga mulaaka eyasoose empaji tewagituukiriza, tugamba nti eryeraaka gitte enedde mu kifo kyeri. kati wajibu gye tuliko ti wajibu amateeka kakukiriza okudda ogituukiriza ebbanga lyomala nga tonnatuuka ku mpaji eddako. bw'oba wamaze okutuuka mu mpaji eddako todda mabega. kyakulabirako kyetwalabye jjo
tahiyatu ya wakati twata naye twagirabye nga wajibu. Naam, tahiyatu ya wakati twagirabye nga wajibu. Senga weerabira wajibu yonna ebbanga lyomala nga tonatuuka ku mpaji eddako demabega. Bw'oba otuuse ku mpaji eddako todda mabega. Kyakulabirako kyembadde ndeeta tiweerabidde tahiyatu ya wakati. Akati obadde oyimuka bwoti, naam, tonnaba kusitatama kutereera waggulu, amateeka gagamba nti ka. Era twabadde ekyokulabirako wano nti omuntu ali ku rukuu, nyala kiragamu waka wano katono, omuntu ali ku naam, n'otateekawo musaala nti singa ebadde makaribi oba swala yonna, naam, tuli ku tahiyatu ya wakati. Tahiyatu ya wakati wajibu, si mpaji. Naam, kuba kino kitera nnyo okubaawo, kitera nnyo okubaawo. Kati obadde omaze okuvunama, oluvunama olusooka, oluvunama olwokubiri, obadde oyimuka bwoti nojjukira wano wonna amateeka gagamba okudda, wano wonna gagamba okudda, wano wonna gagamba okudda, kasita omala okwesimba oba tokyakkirizibwa kudda wansi. Lwaki? Nti otuuse ku mpaji eddako. Wali wansi mpaji, naam, nene waggulu mpaji, tegeragana. Kati wano wonna kasita omala okwesimba oba tokyakkirizibwa kudda. Era mu bwongo obwo kiteekemu nti wajibu eya tahiyatu eyawaki eyawakati ngikoze ntya, ngyerabidde. Ekyabuvunanyizibwa bana bali mabega okujjukiza bwobanga oli imaamu. Bwoba oli wekka eryo lyeddagala, bana bali mabega bakuyambeko. Kasita imaamu amala okuterera bwati bwepaba ayina mmwe abajjukiza, bannaye mwetegerezenga nnyo. Ogamba imaamu ng'atanze okusoma al-Fatiha, subhanallah, n'okiremerako. Kituufu abamu balemerako lwakuba batamanyi kyakukola, naam, naye abakitegeera kasita tadda bo bakimanya mumanya nti nakisoma. Kisimaamu kasita amala okuterera aba takyakkirizibwa kukola ki, kudda wansi. Barakallahu fikum. Tayib, kakati nti wajibu yonna bwobanga ogituuseko mu mpaji eddako todda mabega, wabula ojagenda mu maaso n'esswalayo. Era amateeka gatugamba nti envunnama ebbiri ez'okwerabira ojja kuzivunnama nga tonnaba kutoola salaamu. So empaji ne wajibu, omuntu yenna aba alese ekimu ku ebyo ng'agenderedde esswala yeefa. Naye singa akyerabira bwerabizi nga bwe tukirabye, ateeka okuvunnama envunnama ebbiri ez'okwerabira nga bwe tukiraze. So eyo njagadde kukoonako katono nnyo. Olwaleero tugenda kulaba ku ki? Tugenda kulaba ku sunanuha, sunna z'esswala. Sunna z'esswala tuyinza ate ziyita mukammilatuha, ebijjuza esswala. Ikhwata alkiram, tujjukanye ne hadithi y'omubaka ku nsonga eno. Sahabi gwe bayita Ammar bunu Yasir atunyumiza nga agamba nti omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam ti inna arrajula la yusalli as-salata wa la'allahu la yakunu lahu minha illa ushraha aw tis'aha aw thumunuha aw sub'aha. Ushraha, tis'uha, thumunuha aw sub'aha. Ti omuntu asobola okusaala essala wa la'allahu la yakunu lahu minha, nga bambi essala eyo kyagenda ogifunamu ashruha, kimu kya 10 kyayo. Mufuna buluganda? Oba kimu kya 9, oba kimu kya 8, oba kimu kya 7, oba kimu kya 6. Bwetu bwetuweebwa max, bwetu bwetuweebwa max. Hadithi gisange mu Sheikh Albani yagisahaha nga tuufu n'ebitabo ebirala, kwama njagadde okuwa ujjo gisanga amangu eri mu Sulfat Salatu Nabi page nga ya 36. Sheikh Albani yagamba nti hadithi entuufu terina mutawaana. So esswala bwetuba nti twagala tufune ekiwerako, saayo obwongo, saayo ebirowoozo, ogimanye ate ogiyige, ogimanye ate ogiyige.
ebintu bino byombiriri buli kimu kirina amakulu gaakyo. Okumanya essola kitegeeza kumanya nsaala yaayo. Naam, hadithi gye twagirabye nti omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, timurru auladakum bisolati wahum abnau sab'in, mulagire abaana bammwe okusaala nga ba myaka 7. Omwana ow'emyaka 7 Abdurrahman abamu kirasi ki? Abamu kirasi ki? Pitu. Naam, kakati essola tutera ogisomesa ffe ab'amasomero. Pitu omwana aba agikakasiza. P3 tuba tumusiibula nti kati ebyessola bikoze bitya, biwedde ate atandika okusoma ebirala. Okiraba kati myaka 7 piwano P2, kale kigenze wali nnyo P3. Naam, omubaka atugambye atandika okukola ki? Okusaala. Omwana oyo aba amanyi okusaala, naye ayinza okuba nga tategeera byakola atya, byasaala. Naam, kakati gweomuntu omukulu atali mwana oyo, naam, noba nga ovunanyizibwa kuba nti ebintu bibiri obirina buli lwoba ogenda okusaala. Omanyi kyogenda okusaala ate otegeera kyogenda okusaala. Kakati bwomanya arkan empaji, nomanya ne wajibat, tuba tukwongerako kyebayita sunan. Sunan zino nga bwe tugambye nti sunna za sola, mu luganda olw'amangu tugamba nti ebintu ebyongera okujjuza essola y'omuntu. Bintu bino biringa 17 biidhinihi taala, tujja biyitamu tujja kusooka tubimensioninga ekimu lata biri 17 biwulirako ddala, biri kumpi 29. Waliwo n'ekitabo kye banjagiridde, Allah bw'anaaba ansobozesezza nja kifuna, nga kya Ibn al-Muflih, nga ye yalaga sunanu sola ziwera n'50. Sunanu zino bwoleka ekimu ku byo ku sunna, naam, bwoleka emu ku sunna zino tovunama bbiri zakwerabira, essola togiddamu. Essola togiddamu, wabula omwana Adamu anoonya essola yejjule bulungi, okubirizibwa okubeera nti tobireka mu bugenderevu, kuba kikendeeza empeera z'essola. Sunna zino, naam, amakulu bino bitugenda okumensioninga, ebitali mpaji, ebitali wajibu, okubikola kyekisinga okuba ekirungi era bikulu, era kirina kinene nnyo kyebuyongera ku swalayo. Bw'obireka mu bugenderevu essola tefa era tovunama bbiri zakwerabira, naye tuba tukusaasira. Ti Abdallah, bwe swalayo okakasa ogifunyemu mmeka? Naam, ansa togirina, si bwe guli tayib. Kakati omukisa guzze nti ojjukizibwa ti kino kiteekemu, na kino kiteekemu, na kino kiteekemu, na kino kiteekemu. Bwe si kiteekamu ansa njikuwa n'essola tefa, naye jjukira nti erina engeri gyekola etya, gyewewuka. Ye hadithi eri omubaka gyatugambye sallallahu alaihi wasallam nti omuntu ava mu ssola ng'afunye ekimu kyakubiri, avuna kimu kya 9, kimu kya 8, kimu kya 7, kimu kya 6, kimu kya 3, teweerabira. Mulimu n'abavaamu ng'afunye 0. Akhsha alaika, ntya okubeera mu abo. Akhsha alaika, ntya okubeera mu abo. Hadithi twagirabye ejjo omusajja yajja ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'asaala. Omubaka n'amugaddamu osaale, n'addamu n'asaala, nfuna, n'amugamba nti ya Rasulallah, nsomesa, simanyi. Nabbi n'amuyigiriza kuba yamala okulaba ng'essola gy'asala tekola etya, teriiyo. So sunanu sola zino zitugenda okulaba insha Allahu tabaraka wa taala. Abamanyi abamu bakuŋŋaanya 17, abalala bakuŋŋaanya sunanu sola nezigendera ddala paka 29, abalala bakuŋŋaanya nga bwe mbagambye ne batuuka mu 5. Okiraba okwo kugaziwa. Omanyi erimu eno eringa boolaba olugendo, buli omu atambula lwaba akoze atya, lwaba asobodde, Allah amusobozesezza. Naam, kuva wano paka Masaka entambula ez'enjawulo
amaanyi go mu kutuuka e Masaka gaawukana. Eryasobola ogendera ku bodaboda, eryasobola ogendera mu mmotoka, eryasobola ogendera ku pikipiki, eryasobola kaakati ombeera ezifaanaganako bwe zityo nti abamanyi okutukuŋŋaanyiza nti ono agambye 29 ono agambye ye Allah tabaraka wa taala ayinza okuba nga ye ekyo kyamulabisiza kyamutuusizzaako n'atukuŋŋaanyiza. So sunanu zino saba Allah ekisa ekingi simanyi oba zinaggwayo okusinzira program nga bwenjiraba naye tujja kukolako ekyo nabakisobose insha allahu tabaraka wa taala. Sunna esooka okusitula emikono rafu lyadain inda al ihrami ng'omuntu abadde ayita takbira. Sunna eyokubiri okusitula emikono ng'obadde ogenda ku rukuu. Sunna eyokusatu okusitula emikono ng'obadde okutambulukuka mina rukuu. Ku kigambo ky'okusitula emikono kano nako kankayisewo insha allah. Ebifo bina, ebifo bimeka bina byate omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyabanga kizibu nnyo okubiyitako ng'emikono tagisitudde. Tugisitula tutya? Kijja kujja bulungi nga nyimiridde kuba era tugisitula tuyimiridde. Naam, tugambye nti okusitula emikono ng'oyita takbiratul ihram ekuyingiza mu swala, n'okusitula emikono ng'okutambuluka, n'okusitula emikono ng'obadde okka wansi. Naye ebifo bina byate byabanga n'enkizo oba birina enkizo ku muntu asaala ku kigambo ekikwatagana n'okusitula emikono bina. Ekifo ekisooka kyabanga kizibu nnyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuleeta takbira emuyingiza mu swala n'atawanika mikono. Tugiwanika tutya? Tugiwanika mu mbeera bbiri. Tusobola ogiwanika ne gyenkanankana n'ebibegabega byaffe oba ogiwanika ne gyenkanankana n'amatu gaffe. Tutya? Tuti Allahu akbar yatubina tutula mu qibla oba Allahu akbar. Bw'otawanika kwenkanankana matu wanika wenkanankane nebiki n'ebibegabega. Ebifo ebina bye biruwa? Ekifo ekisooka omubaka kyataavangamu ebiseera ebisinga nga tawanise mikono ngayita takbira emuyingiza mu swala nti Allahu akbar. Ekifo ekyokubiri bwe yabanga agenda ku rukuu Allahu akbar. Ekifo ekyokusatu bwe yabanga akutambuluka samia Allahu liman hamida. Ekifo ekyokuna bwe yabanga anona eraaka eyokusatu ku maali ku zuukuli ku laasiri ne maalibi neisha. Kubajjukira nti ezeswala essatu alala ennya zina tahiyatu meka? Biri. Zuukuli ina tahiyatu biri, laasiri ina tahiyatu biri, dhuhuri asri magharibi nani neisha. Kati bwe yabanga agenda okunona eraaka eyokusatu kyabanga kizibu okuyimuka obuyimusi nga tawanise mikono. Ebifo bimeka? Bina. Kifo ekisooka ng'ayingira mu swala, kifo ekyokubiri ng'akutama ku maviivi, kifo ekyokusatu ng'akutambulukuka. Ne bwe yabanga anona naam attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibaatu assalaamu alayka ayuha nabiyyu tahiyatu neggwa agenda okunona eraaka eyokusatu Allahu akbar era ng'emikono akola atya agisitula. Kati awasigadde ahyanan oluusi yasitulanga era bamanyi nga bakiraga ate ahyanan abisa ebirimu natakola atya n'atasitula. Naye kati twagala ki? Asitudde n'atasitudde tuga nti asitudde yasinza ki? Empeera. Tulaba nti sunanu zino tugambye tuziyise mukammilaatun ebijjuza ki? Ebijjuza swala. So empaji gyembadde n'akakomako mbadde nkobe ku mpaji yakusatu mulimu mutaratibu eri gye tubaddeko okuwanika emikono ng'oyingira mu swala takbiratul ihram, okuwanika emikono ng'ogenda ku rukuu, okuwanika emikono ng'okutambulukuka. Naam. Sunna eyokuna wadu lyumna ala lyusra fawqa sadri, kwe kussa omukono naam ogwa ddyo ku gwa kkono fawqa sadri nekiba nti otadde waggulu w'ekifuba. Baganda bange barakallahu fikum, kino nakyo tukiyige kyensiba entuufu ey'emikono okusinziira ku ahaditha entuufu ne ba ulama almawthuqin betwesiga obulungi
emikono giteekwa kuba mu kifuba oba ku mabeere. Tutya tuti ensibe eno ey'emikono Sheikh Albani rahmatullahi alayhi yagiraga nti oyinza okuteeka ddyo ku ddyo hakadha, naam, oba okukwata okusisinkanya ebisekeseke arasgu wasaid, naam, oba okukwata mu kisekeseke lwembeka ddyokukono, kwata ekisekeseke oba sisinkanya ebisekeseke byombiriri, ekimu ku ebyo ebisatu kyoba okoze oba otuukiriza. Sunna eyokutaano, tugende mpola mpola. Sunna eyokutaano, naam, amin. Sunna eyokutaano, sunna eyokutaano annadharu ila mawdii sujudihi, omuntu asaala amaaso gabeera wansi. Omuntu asaala amaaso gabeera wansi wagenda okuvunamira. Eyo sunna nkulu, sunna nkulu, naye bangi muffe bannange tukigayalirira. Musiraamu najja mu masigidi, najja asalira mu makkati g'omuzikiti, twala ekyokulabira kwate gwe leeta omuzikiti gwewamu gwonna gumanyi. Najja atuula mu makkati, nayimira mu makkati agenda kusaala. Kati abantu abajja mu maaso obo engatto ze agenda okugyayo kulaana, naye buli omu naamulaba, mbamagamaga tubalaba. Si bwe guli ekyo bannange kikendeeza ku swala yaffe. Bwe tuba tukyewaze alhamdulillah kiba kirungi. Bwe tugambira abooluganda barakallahu fiikum, bw'ojjanga mu masigidi jangu oyimirire awali empagi oba awali ekisenge, kugamba okendeze ku migasa gy'okufuna wasiwasi. Naam, so amaaso g'omusaaze gabeera wagenda kuvunamira. Sunna ey'omukaaga al istiftitah, edduwa eggula w'esswala. Edduwa eggula w'esswala, duwa eggula w'esswala. Lwaki sunna? Abamanyi bakiraga hadithi eri gye twalabye, omusajja yasaala obubi, nabbi yamuwa instructions, kola booti ne booti ne booti ne booti. Kati ate edduwa eggula w'esswala mu hadithi eyo teriimu, naye ate mu ahadithi endala mweri abamanyi babagambye nti akitegeeza eno si mpaji ate si wajibu. So edduwa eggula w'esswala. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إني وجهت وجهي دويو اللهم باعد بيني وبين خطاياي دويزو. Then سنة يوم سانفو كيكسما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة أو التعوذ بقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. سنة يومنا قراءة البسملة، okusoma bismillah ngobadde ogenda okutandika okusoma essura yonna ya Qur'an. Ekigambo amin, amin okukiddamu sunna. Sunna ey'okumi qiraatu sura ba'da al-fatiha, okusoma essura yonna oluvannyuma olwa al-fatiha. Sunna ey'ekumi n'emu al-jahru fi salati al-jahariya, okusoma ekyama mu swala ez'olwatu, subuhi, magharibi ne isha ne tarawih, nga tukimanyi obulungi. Ate okusoma ekyama mu swala ez'ekyama nga dhuhuri, asiri n'endala ezimanyiddwa. Singa omuwalimu imaamu atusaaziza waggwa osadde wekka, naam, notandika n'ogenda kusala salaatu subuhi n'ofunga emikono gyo n'osoma al-fatiha mu kyama n'essuula endala mu kyama. Abamu notujjukira ogenda ku maviti ndi mu subuhi oteekwa kusoma kyama. Todda mabega, okwekanga kituufu kuba naawe oba olabye nti kyokoze si kyekyo, tegaragana. Tayib, bano abali emabega senga bakisensinga nti omusiraamu ono asoma ate asoma ekyama tuli mu subuhi, badde mukuga nti subhanallah bonaaba onaakitegeera. Senga nesanga nga ndi ku mavivi nenge al-fatiha n'essuula eddako al-fatiha mbisomye mu kyama, nvunama bbiri ez'okwerabira? No, tovunama bbiri za kukola ki? Za kwerabira. Ekyo kimu ku bijjuza esswala, ekyokusoma mu kyama mu budde bwe, okusoma ekyama
muswala z'ekyama, naam, n'okusoma olwatu muswala zaki z'olwatu. Essuna ey'12 kiri kigambye okusoma mu lwatu muswala z'olwatu, ebadde essuna ya 11. 12 okusoma ekyama muswala z'ekyama. Sunna ey'13 وضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين في الركوع. Okuteeka emikono gyombiriri ku mavivi ng'engalo ozanjuluza hakadha. Zino ze njagala. Naam, bwe tuba tusaala ikhwata alkiram, tosaako busaba oti tokwata vivi, wabula teeka omukono dira ekibatu kyo kino kituukagane ne vivi. Naam, engalo zino ozikole ki, ozanjulize bwoti hakadha. Eno ye sunna, eno enkola y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kati mulimu abamu akwata eno, abamu n'akwata bwati, okiraba la wabula ekibatu kyo kino kituukagane ne vivi eryo, engalo zanjuluze wano wendi. Senga nkola bwenti, senga nkwata bwenti, senga nkwata eno, tugamba nti khilaafu sunna byawukana ne kituufu omubaka kyeyayigiriza sallallahu alaihi wasallama, naye tekitta sola. Sunna ey'14 maddu dhahari wal inhinai fi ruku'i was sujud, okugolola obulungi omugongo, maddu dhahari. Naam, kyekyo okugolola omugongo bulungi, teguteekwa kuba guti. Naam, aye tosaana kuyikayo buki buyisi. Wa innama baina dhalik maddu dhahari, okugolola omugongo gwo bulungi inda ruku' ng'obadde okutamye ku mavivi. Baka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti irka kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mbaka wa Allah kana yalinga idha raka'a law wudi'a qadahun min ma'in ala dhahri lam yuhraq. Ombaka bwe yakutamanga ku mavivi noddira egirasi y'amazzi n'ogissa ku mugongo gwe, oba ekikopo ky'amazzi ku mugongo gwe nga tegasobola kuyiika, amakulu gakola gatya? Gatereera. Naam, hakadha tutegeragana. Era hadithi endero mbaka nagamba sallallahu alaihi wasallam nti sola y'omutakkirizibwa illa ng'omugongo akuza atya agugolodde bulungi. So eno nayo sunna, omugongo gugola obulungi ne gutereera. Bw'oba mulwadde ekyo kitala, era omulwadde tayinza butamanyibwa, nawe oli akulaga nti omulema ensonga ndala, naye tugamba omuntu nga mulamu nga muganda wange ono Abdurrahman. Sunna ey'14 nja kuddayo inshallah. ey'14 yeyo okugolola omugongo. ey'15 ma zaada ala tasbihati alwahidati fi ruku'i wassujud, okusoma emirundi egisukka kugumu nga tuli mu sujudi, nga tuli mu ruku'. Ruku'u kyeki? Kwe kutama ku mavivi. Sujudu kyeki? Kwe kuvunnama. Waqfatun katono nnyo. Abaffe emirundi gino giteekwa kuba emeka? Yeete egy'esatu gye tukuze tuwulira, lwaki esatu? Tayib, okufunza ku nsonga eno abamanyi nga bwe bakirambika, walillahi alhamdu, basahabi bageraageranyanga ekigambo kino mbaka akyogedde emirundi emeka. Bo ne balaba nga aqallu, emiwendo omutono ennyo kye bayita minimum mu Luganda, gyabanga meka? Esatu. Naye ate olwo ahadithi ezimu tumbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yakutamanga ku mavivi n'alwawo obuwanvu obwenkanankana n'ebbanga ly'amaze nga asoma al-Fatiha n'essuura. Tutegeragana kyakulabirako suratu nabai amma yatasaalun, omuntu bw'aba agisomye mu nsoma era ey'omuntu asaala eyinza okumalira ekikanga mmeka? Suratu nabai ng'omuntu abadde asaala amma yatasaalun ani nabai alazim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Kale nze ngamba nti dakiika 2 kale ku 3 siba guli
kakati senga tuwanyisa banga eri lya ddakiika ezo n'ekigambo subhana rabbiyal azim tujjamu ebigambo nga bimeka njogere y'amangu nti byo bingiko sibo guli kitegeeza nti biyinza n'okusukka mu 10 subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ebigambo ebyo tubigabanyiza mu ddakiika emmeka kakati bwatyo omubaka bwe yasaalanga sallallahu alaihi wasallam kakati basahabi bo bagamba nti ekitono ennyo ekigambo subhana rabbiyal azim jibe emirundi emeka esatu era namanya basinga obungi biwe bwe bagamba naye olwokuba tusanze hadithi egamba nti omubaka yalwangawo okwo n'ayagala okwenkanankana ebbanga lyamaze nga asoma al-fatiha n'essuula kiba kitegeeza nti omuntu ayagala okuwanvuwako naddala ng'asaala yekka ali mu salatu llaili munfuna buluganda ekigambo subhana rabbiyal azim waddembe okukisoma emirundi gyaba asobodde sekanga emeka tobala ojja kwemenya gwe soma paka lunaga this is enough kankutamuruke provided nga kino kyotegeeza kinti ate tolwawo nnyo ate kusinga banga liwamaze ng'osoma al-fatiha n'essuula tutegeragana kyakulabirako al-fatiha ogimaze n'essuula nga byombi almost bimaze eddakiika ki emu tuli fenna kati ate n'ogenda ku sujudi aye n'omalayo eddakiika tugambe mmeka 5 essola y'omubaka si bwiti bwe yabanga sallallahu alaihi wasallam omubaka essola ye yagendanga ekendera bukendeezi kyakulabirako eraaka emu agimazemu eddakiika 5 eraaka eyokubiri nagimalemu eddakiika nga 3 eraaka ena nagimalemu eddakiika nga 2 hakadha so si kukola otya eraaka esooka dakiika emu eraaka eyokubiri dakiika 3 eraaka esembyo eddakiika 5 kiba abnomo kyekiriwa kyekyo kitali kya bulijjo ekyo kimu ekyokubiri kiba khilafu sunna abnomo mu njogere eyaffe ekiwalimu khilafu sunna kyawukana n'emikigiza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam so kati emirundi gino gibeera emeka minimum nti etteeka likikulagira okisome emirundi kiki gumu taib kati nga tusome 3 nti omubaka yalwangawo okwo sallallahu alaihi wasallam basahaba ekitono ennyo kye baabala nti ekitono ennyo esatu agikoze atya agiwezezza esatu akoze atya kati esatu nawe bw'oba otandikira nkome kwemeka nga bw'oba osobodde okusinziira ku mpima y'esswalayo nga bw'ogitambuza so emirundi esatu okwongera ku mulundi ogumu nayo sunna kitegeeza nti bw'osoma ogumu esswala ebeera ntuufu bw'oyongerako kirungi bw'oyongerako kirungi buli lw'oyongera esswala yongera kukola ki kuzitowa then n'okwongera ku mirundi ku mulundi wogana ekigambo rabbi ghfiriri wakati w'envunama 2 naam rabbi ghfiriri oba rabbi ghfiriri warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni ebigambo ebyo biri 7 sibo guli imamu senga alwawo okkirizibwa biddamu teri akugaana era ebeera nkola ntuufu oba oli ku mulamwa okwogera ekigambo mil as-samawati wal ard tugamba nti samia allahu liman hamida ekitono ennyo gamba nti rabbana walakal hamdu bw'oyongerako mil as-samawati wa mil al ardi وملء ما شئت من شيء بعد abasinga obungi awetukoma naam naye okugimalayo egamba etya rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al ardi wa mil ma shita min shay'in ba'd tugenda kwongerako ekitundu abasinga kye batamanyi ahla ath-thana'i wal majdi la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minka al jaddu olubo mazeyo bweba eri endala samia allahu liman hamida rabbana walakal hamdu awo abasinga wetukoma abamu netwongerako hamdan kathiran tayiban mubarakan fih biga number percentage nene ekomaawo naye ate osobola okumalayo mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda olwoba omazeeyo kati buli lwoyongerako naam okwongera kwokwo naam lwe luganda okwongera kwokwo okwo tutekeragana
sunna kwongera okuzitoaki okuzitoya eswala. Sunna ye18 albidayatu biwad'i rukbatain qabla alyadaini fi sujud. Tayib, barakallahu fikum. Okusoosa wansi emikono nozaako amavivi. Okusomesa kwaffe kuno sijagenda masala masha Allah kuba ate mbeera ndala sekate batugamba tusookawo ki mavivi. Ago masala sagala tugagendemu, barakallahu fikum. Naye nga kyenkakasa nga alhamdulillah kyenamatira nakyo kusinzira ku bujulizi bwe nafuna ne bahthi gye nakola. Naam, okusoosa emikono nga amavivi tegannakola ki, tegannakutuuka ku ttaka. Tayib, oli bw'abalaba nga mavivi gasoosa, kale okusoosa amavivi then nazzaako emikono. Naye nga nze kyenkakasa nga alhamdulillah kyeŋŋenda nakiro kyenamatira nakyo kusooka mikono nozaako amavivi. So ne19 atafriqu baina rukbatayhi fi sujud. Naam, atafriqu baina rukbatayhi fi sujud, okwawula amavivi. Omukisa gw'okusomesa ebintu bino bannaye bwe tuba tugufunye saagala tulekeyo, walillahi alhamdu. Amavivi gaffe naam tegabeera gati, nzikirize ndaga ekintu kino, tegabeera gati. Wa innama tugawula tuti. Naam, mugalaba tovunda babooti togagatta. Wa innama farijhuma, gakole ki, gawule nozakize. Naam, wano tegedde okubawo ki space. Barakallahu fikum. Tumenya tuyinza omwetaaga okwawula amavivi mu sujudi. Essuna ya20 wad'u lyadaini madmumatay al-asabi'i khadwa mankibayhi aw al-udhnaini, okussa emikono gyombi nga engalo zikoze zitya, tuziwumbye. Aywa, ku sujudi tuddeyo. Bwe tubeera ku sujudi kati tuli ku ngalo, tubadde ku mavivi kati tuli ku ngalo. Vunama genda wansi ku sujudi nga madhmumu, engalo zino zikoze otya, kufunya. Sose kufunya, kugatta, sorry. Naam, ng'engalo zino ozigasse, tozikola bwoti. Naam, kino kyeki mu Luganda, kwanjuluza. Kwanjala, kwawula. Kola ki? Wabula tukola tutya? Kino ekyokuzaawula twakikoze luddawa? Ku mavivi. Wano ku sujudi zikola zitya? Zigattibwa. Tutegeragana? Era ne zibanga ekimu ku bibiri. Imma engalo zino zombiri ng'oziwumbye ng'ebibatu biri ku levo y'amaki? Amatu. Oba ebiki? Ebegabega. Vunama ng'ebibatu byombiriri engalo zikoze otya, zifunyiza ekyo kimu. Ekyokubiri nga ziri ku levo yaki? Yebegabega oba ku levo y'amaki? Y'amatu. Tutegeragana? Bino byombi omuntu oyinza okusanga nga ku byombi talina nekimu kyakoze atya, kyakoze naye ng'akoze atya. Ensonga nga tefudde ntuga nti ekyo kyekibulamu hasiba sunna okusinziira ku njigiriza mukwafe nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nina mukatono tusoboleko okugenda. Sunna ya 21 tawjihu asabi' alqadamain hala sujud. Tawjihu asabi' alqadamain hala sujud lilqibla, ndi ku bigere. Tawjih, okutunuza asabi' ماذا أصابع القدمين بنوبيت باتيا نوي النوزي بيجري نعم مقبلة هكذا أما كلو أنتي توفنا تسيبوتو كجا كونغو لموين بيريو بجيتا باتيا لموين باريغا يزون باريغا زباز توينا شاكورا سيبروا دني كاري تشيجو okubanga bote bofananyi ne abasingo obunyi masha Allah kakati tuli kubigere birinti ebigere bitulane muki muqibla era jobo bitunuza tawjihu asabi' alqadamain hala sujud lilqibla
birono byonna byolaba nsoma bannange barakallahu fikum biriko ahadithi z'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ekyokubirabirako hadithi ya abi humaid agamba nti faidha sajada omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam faidha sajada bwabanga avunamye faidha sajada wadaa yadai ghaira muftarishin wala qabidhuhuma wastaqbala biatrafi asabii rijlai alqibla. Omubaka byavunamanga sallallahu alaihi wasallam engalo yazanjuluzanga nga taziwumbye ghaira muftarishin wala qabidh. Eywa kituufu masha Allah. Omubaka byavunamanga sallallahu alaihi wasallam engalo zino nga ghaira muftarishi nga wala qabidh, tayazanjuluzanga bwati yazigattanga ku sujudi. Wala qabidh, ate nga tazikola atya, taziwumba, tokola bikonde. Tegeragana. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi alqibla, ennozi nezaki ezebigere nazolekeza lilqibla eri ekibula. Hakadha togira bwoti ate era tokola kiki sibitege tosala bwoti okujjako nga bwe butonde bwo zembeera zo bwekitabo bwekityo. Hakadha beera straight forward. Obuki buno obugere butule muki mu qibla. Essuna yabirimu ebbiri al iftirashi fi tashahudi al awwal, okweyalira mu tahiyatu esooka. fi tashahudi al awwal, mu tahiyatu esooka. Waljulusu baina sajidataini, no wakati ne mukutuula wakati w'envunama ebbiri. Okweyalira kweŋŋamba kweyalira kikyo kyengenda okulaga kweyalira okweyalira mu mbeera mmeka bbiri. Tahiyatu esooka ne bwe tuba tuli wakati w'envunama ebbiri. Al iftirash gyenjogerako yeeno, ekigere kino ekyekkono bwokituulira, hatha huwa al iftirash. Naam, kino ekigere kyendiko kino tutegeragana. Iftirash olwokuba tugambe nti tekitta sola wabula kigikendeeza, abalala batuula bwe bati. Naam, abalala natuula bwati nfuja kukosa kono nakosa kiki ddyo. Omulala natuulanga bwayagala bwawulira okiraba, ayinza okuba bwayagala nga oba mulwadde. Omuntu omulwadde yena mu bino bye twogera taliimu. Tutegeragana, tutegeeza mulamu nga n'ekyokukola ekituufu akikola atya, akimanyi. So okugulu kuno okwa kkono mu tahiyatu eya wakati ne wakati w'envunama ebbiri yaftarishu, okugulu omuntu akola atya, akwaliira n'akutuulako. Kino ekigere kyenjogerako kino kize kyatuulako. So eyo sunna nkola ntuufu, kyekiriko empeera. Ebirala entuula gyonaba otudde endala yonna abamu bagira bati, alina wakati w'envunama ebbiri. Abdurrahman okiraba ati onfuna, amala nagira bwati. La ya akhi alkarim, entuula entuufu yeeno eriko empeera yejja okujjuza essolayo. Sunna eyabirimu ebbiri tugambe ziri 29. Atawarruku fi tashahudi thani, tawarruk tugambe tya, okutuulira ekkugunyu erya ddyo, erya kkono mu tahiyatu ey'okubiri oba tahiyatu esembayo. Tutya tugambe tahiyatu esooka naftarish, tweyalira sibo guli. Ka tahiyatu esembayo tuti laba ntulidde gundi eno okiraba lulise kugunyu, tutegeragana. Kakati eyo ye sunna ku muntu nga mulamu nga ekyokukola akola atya. Naye yogojja okusanga mu tahiyatu esembayo nga bwatyo bwatudde, tutegeragana tuga nti kino kiri khilaafu sunna, kyawukana n'enjigiriza entuufu ya Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tayib, sunna eyabiri mwenya wadu lyadi lyumna ala alfakhidhi lyumna walyadi lyusra ala alfakhidhi lyusra, okuteeka ddyo kino kibatu tuli mu tahiyatu siba guli okuteeka ddyo ku
okugulu okwa ddyo n'okuteeka kkono okugulu okwa kkono. Muntu era mu tahiyatu naam omubaka sallallahu alaihi wasallam yakolanga ekimu ku bibiri, yawummuzanga ekibatu kye ku viivi akadha oba ku kisambi kye. Tuli ffenna wano nawono byawukana kati guno omukono ogwa ddyo eitha okukwata eviivi yo oti nolimabanga owummuza kuno oba bwoti tutegeragana. Kati eryatula mu tahiyatu nga la ilaha illallah muhammadu rasulullah atahiyatu omukono olaba agutadde eningira bonyanyuga nga guno era naguno gulinga bwe gwagala tutegeragana. Enkola entuufu nabbi sallallahu alaihi wasallam yateekanga emikono gyombi iri ku maviivi ge oba ku bisambi bye wanakotekwakuta eviivi ndikiriya nakino katukiviireko ddala. Tahiyatu omukono guno omubaka sallallahu alaihi wasallam yakutenganga ku viivi oba wano tutegeragana. Kakati eyo sunna. So emikono gino obeera mwegendereza giri ludda wanga otudde tahiyatu kyetuliko wali tyokussa ddyo ku ddyo nekkono ku kkono. Sunna ya 25 al isharatu bisababa inda dhikiri, okubeera nti ojjayo olugalo olunyeenya oba olulaza ng'obadde oli mu tahiyatu. Aganago masala mawanvuko sijja gagenda mu nnyo okubeera nti ngagira bwakisinza okuba nga si bwe budde, naye nga mulimu ekigambo ekigamba nti sahabi onaga nti nalaba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam qabada thnatay min asabi'i, yakwatanga engalo bbiri wahallaqa halqatan qabada thnatay min asabi'ihi wahallaqa halqatan thumma rafa khair. Okusobola okukijjana mu lwarabu olungi tukise mu mutegeeretegira omuntu ali ku tahiyatu olugalo luno naam tukola either okukola saako dira ekituufu dira olugalo luno olwaleta bate luno olwomumakkati siba buli lugattere odire luno asababa oba almusabbiha lutendereza nolwo Allah tutegeragana, oba mu Luganda olunwe loluveeyo. Kati bwotyo bwokwata okiraba bwoba tokoze bwoti dira kyala kisajje kino ekwate zino emmeka oba munjogere yamangu tufunye ekikonde bumala okufunya ekikonde jayo lumu sibe guli kitegeeza kyala kisajja awumudde kuzina emmeka ebbiri oba essatu tutegeragana ojjeyo tegeragana deni omuntu n'atandika okunyeenya olugalo. Abafu okunyeenya olugalo kiki teeka bwe sirunyeenya mbadde saagala nnyo gazi wa masala ago naye kandabe nti nnyonnyola ekituufu kusinziira ku kyemmanyi walillahi alhamdu n'abamanyi kyebalaga ti okunyeenya olugalo sunna ya mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Era sahabi gwe bayita Wa'il ibn Hujr agamba nalaba mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam fara'aytuhu yuharrikuha yad'u biha, nalaba anyeenya oluki olugalo. Bwe mba sirunyenyeza sola etuuka tutegeragana, bwe mba sirunyenyeza sola ekola etya tu bw'aba alabye atalunyenyeza mubuulire bulungi bwakulunyeenya ombulira empeera zaakyo. Omubaka akyogerako atya sallallahu alaihi wasallam alaba obulabi abalunyeenya sokoleko okutamwa unless ng'obajjeko information eraga nti amutuufu kyebakola si kiki si kituufu. Bwabanga kituufu begatteko tiaziseka nsaagala iyo zoti obutaagala ekintu ng'omubaka yakikola sallallahu alaihi wasallam. Ebintu ebyo tubyejjemu, ebintu ebyo tubyejjemu. Okutamwa ekintu omubaka kyeyakola ng'obujulizi bwakyo buzze kiba kitegeeza ki? Gamba buganizi si kikola naye gandizi kyantama nga omubaka kyeyakola kaifu. Wama ataakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Mbaka kyaba baleetedde mukise mu nkola, kyaba baganyi mukole mutya mukireke. Gwe tomanyi nti bw'okola ekintu omubaka kyeyakola sallallahu alaihi wasallam nga hadithi zaakyo weeziri ntuufu ofuna empeera lwakira oli akubuuza lwakyo kiboto bw'okola nti ngoberera mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Awo ne wali olutalo mugoberera sunna n'obutazigoberera. Tuli ffenna bwe mba njogera ku sunna njagala ntegeerekeke bulungi. Waliwo sunna ezajja nga wajibu
eriko omuliro, eyo si gyendi. Tutegeragana? Nebayo sunna ezajja nga yuthabu fa'iluha, bw'okola ofuna empeera, wala yuaqabu tarikuha, abagirese tafuna musango. Kati ku byessola mashallah byonna bye tugenze twogerako. Naam, obusobozi bwobanga obwina kyentegeeza oli mulamu, tu okitegedde, lwaki ogamba nze saagala kikola? Saagala kikola statement eyo ayina amakulu amalala. Abdurrahman ali gannyonnyolola biidhini, saagala why gaba obuganizi sikikola kyangu tera ajja kutawanya. Tutegeraga naye saagala, lwaki toyagala? Ingo mpaka yakyagala era nga yalinga akikola, ekyo genda kyanukula oti kuyogera nti nabbi nange yenze. La ilaha illallah muhammadu rasulullah. So bwobanga ogoberera mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunna ziri zengenze nkonako sala amagezo zise mukola. Wa barakallahu fikum. Sunna yabiri mo mukaga as-sujudu ala anfihi wa tamkin al-a'dha'i sab'a min al-ard. Twashikonyeko jjo nendo zanga bitwashikonyeko kankiise mbufunze okutuusa ennyindo ku ttaka. Nzo okubanga jjo tuwabaddewo batetuwa followinze abange omuntu avunnama kankiddemu obukulu bwakyo. Baka yagamba sallallahu alaihi wasallam, tukumirtu an asjuda ala sab'atin, naragirwa okuvunnamira ku birungo 7 atandika kubimeshoninga. Naga nti ekifo ekisooka oba ekiyungo ekisooka nasonga ku nnyindo olw'obukulu bwayo n'okubanga basinga obungi bagiragajjalira. Omuntu avunnama mu kuvunnama ebiyungo 7 byebino, nabbi yasookera ku nnyindo n'ategeeza aljabha nasonga ku ki. Yagamba nti aljabhatu, yagamba nti aljabhatu ekyenyi. Tutegeragana? Yali badaga nti ekyenyi nasonga mu ki, naye kati aljabhatu eki gwamulaba ogamba nti kitegeeza sinza kubalibwa nti nvunnamye ntuusiza ekyenyi ku ttaka unless ng'ennyindo ekoze etya. Tutegeragana? So ako kakulu. Nabbi n'agamba sallallahu aliyadaini, emikono gyombiriri, warukbataini, amavivi gombiriri, walqadamaini, n'ebigere byombiriri. So ngena ku ebina byagenzeewo dda. Mbezaako bimeka? Mbezaako bimeka? Yes, emikono naki? Aha, sigambe nga bwe mbitaddewo nga biteekeddwa okusookawo. Aha, wabula njagadde kugamba nti senga tukunoonyako ebiyungo 7 ebyo biba biweddeyo, ekyenyi ng'ennyindo mweri, emikono gyombiriri, warukubata, okubitebeekeza obulungi kuki? Ku ttaka. Waliwo akantu Sheikh Albani yakoogera ku bibuuzo ebyamubuzibwa nti abaffe singa omuntu avunnamira ku kintu nga kiri kigonvu nnyo, geza nga ki? Sponge luzungu taata kinzivunulira gwe mufaliso. Sponge tegeza mufaliso. La ya akhil karim. Naam, okuvunnamira ku kintu nga kigonvu. Kati ekigonvu ennyo kyetutera okumanya basinga obungi ye sponge nga bwogambye. Sibwe guli? Kapeti ezimu eziteekebwa mu ezikyeje ziba zigonda nnyo. No, saagala nnyo okugamba kapeti kuba okugonda ennyo buli omu ayinza okutegeera obuki obulala. Tutegeragana? Tienegonda entegonda wahakadha. Tayib, naye mbadde ngamba ki? Sheikh bambuuza nti senga omuntu abadde avunnamira naye nga wagonvu nnyo, naga nti aa, tegeragana? Si kirungi kuvunnamira abantu wagonvu. Kikoze kitya? Kisusse. Avunnamidde ku pamba. Tutegeragana? Avunnamidde ku katto naye nga kabootaboota buki? Vunnamira ka wantu nga ekyenyi ojja kulya nti ddala kikoze kitya? Kituuse bulungi ku ttaka. So naye sunna al-iltifatu ala al-yamin wa shimali fi taslimataini, okukyusa ensingo. Naam, otola salaam. Kigambo nakyo kikulu kino bannange. Abaffe nsobola okutola sati assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, sikirabangako nekisoboka okubaana. Tegeragana? Bwe sikikola nsingiza okuba ennuma eswala etuuka. Bwe nkikola mu bugenderevu tovunaano ne tugamba lwaki okikoze. Okumagamaga asi kumagamaga. Kola kintu assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, ndi ku maaso kuzza saidi njo nekono tukita kumagamaga. Kola ki? Aha, kukyuka kale
okukalekani okutuna ku saidi eyaddyo ngaotola salaamu n'okuna ku saidi eyakolo ngaotola kiki tutegeragana kitegeeza nti osobola okutola salaamu assalaamu alaikum warahmatullah assalaamu alaikum warahmatullah notakyusa nsingo bwoti eswala nebanga tefudde wabula kyebakukecuddeko kyekitamanyiddwa kyebakukecuddeko unknown tekimanyiddwa nfuna naye gwetwali ekyokulabirako kyomusajja ali akuuma ebibuuzo akusanze wesunasuna olina gwoyogera naye tolina kyokudde tokopye naga nti gwe nkusazeeko mumakisi bwaba tagambe nikugyeko 10 naga ndi ngenda kusalako mumakisi kiba kibi nnyo ayinza okuteekako 6 kati wabanga mu birowoozo byayagala kujjako 10 ngaogenda kufuna 5 bwabanga agenda kujjako 10 ngaofunye 2 oba sigaza mmeka tulanga si kirungi so paji ya 28 jalsatul istiraha yaiwa jalsatul istiraha olutuulo olw'okuwummulamu bana esunna eno bangi la ilaha illallah tetugimanyi abamu tetugifaako yes tutya omubaka bwe yabanga agenda okunona eraaka endala tegeragana subhana rabbi al-a'la subhana rabbi al-a'la natuulamu allahu akbar wano wenjagala mutunule subhana rabbi al-a'la subhana rabbi al-a'la abamu tukola tutya allah okiraba olujja omutwe ku ttaka khalas okuyita kutema otema bwiki kisingako okuba ekirungi era nga kyekirimu empeera era omubaka kyeyasomesa sallallahu alaihi wasallam bwoba ogenda okwamula kona mukatono nnyo okitegeera gyomutwe okutaka oluvanyuma lwoluvunama lwokumeka allahu akbar kitegerekese oti oluvunama lusembayo ogenda kwambuka sibwe guli allahu akbar loza kize so olutuulo olwo sunna kakati nze bwempitawo obuisinga ngaki nga bwebatera okukola oba nga bwenkola tutegeragana esola tefa bwabula tuga nti kiri kyekisinga obuki obulungi then nempaji sunna esembayo niyatul khuruji min assola fi salamihi kwe kuba nti mumutima oleeta eniya egamba tesola ngimaliriza tutegeragana assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum kiba mumutima gwo nti esola ngikoze ntya ngimaze ezo ne bannange ze sunna nti ogireta byonna biwedde yeah yes nfuna sola iwedde era ekiraga nti ewedde assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum ayinza nogireeta ngaomaze okutola salaamu assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah ekirala kano kakulu mbadde nkerabidde sheekh wadde teyakakoonako abaffe salaamu eno n'okukyuka biba bitya kuba tulabye bangi akola atya assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah tutegeragana aba nagamba atya assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah natulaba nabakoze batya bannange okusinzira ku njigiriza ya mukama waffe nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam salaamu ogenda nayo tutegeragana emulimu nentoola endala assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah salaamu ogenda nayo assalamu alaikum warahmatullah notuna ku mukono ogwaddyo ate ttamwe bwerivayo terina bweriwumulira liwumula ate okoze otya otuusa tutegeragana tutya assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah omubaka yatolanga salaamu sallallahu alaihi wasallama nakyuka natula ku mukono gwe ogwaddyo basahaba bamuli emabega ne balaba obweru bwaki kitegeeza akuli emabega ettama alirabe
akulabe nono akulabe so teri kuwumulamu assalamu alaikum oba assalamu alaikum warahmatullah netegekera safari yawa assalamu alaikum barakallahu fikum so ze sunna ezo banange barakallahu fikum nga bwetuzibalaze tufube ebyo nabyo olabyenkoonako okuva gye natandikidde sitteeka era tovunama babbiriza kwerabira ngaokoze ekimu ku ebyo wabula si kirungi bereka kuba tugambye mukammiratuha byebijjuza essola netuuka ku ddaala tu byebirekebwa omubaka sasala nga bwatugambye notuuka ku ddaala esola nga oyifyemu kimu kya 10 kimu kya 9 kimu kya 8 kimu kya 7 kimu kya 2 kimu kya 3 kimu kya ne zero osobola ogifuna so omuntu ayize ebyo n'abissa mu nkola tusuubira nti walillahi alhamdu barakallahu fikum eswalaye ajja kubeera nga agifunamu empeera tobireka mu bugenderevu tosaala na bugayaavu butajja kusobola kunnyonnyolera ate nga amazima ogafunye zezo sunna ndowooza nkya insha allahu taala tujja kulaba mu butulaatu sola ebitta essola then n'okulaba amakulu g'essola insha allah okusinziira ku naam ekibazo kyange naam ekibuuzo tekigenda kuba mu bufu bwa swala bakubuuza ku swala naye nga mbadde njagala kuntangazaamu kubanga kyeyalina waayogedde n'agamba nti okuleka sunna oba ng'ogitamwa kintu kibi nnyo kati ku nsonga eyo bano oba gye twesiba abantu abamu like batugamba nti situla oba ogitaddeko oba tolina kuddamu kugijjako n'ekirala kyenjagala okubuuzaako ali ku kigambo kya sitira sonna nagambye bwe nti ali ku muswala nti omwana adamu yenna sunanu zetwogeddeko njogera wakiyingiririzaamu sunanu zetwogeddeko sunna zeswala lekaga nti saagala kikola ng'obusobozi obukikola okola otya obulina tutegeragana okimanyi kyamuswala tekitta swala nesi kirungi kukola kireka tugaa nti ate waliaga nti zesaagala tugaa nti sunna yonna nga kigambo kya mubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwojja ku ddala eri kigambo nti saagala nkitamwa oyinza n'okukaafuwala wabula agamba buga nti nze bunafu bwange naye nga yesu nesigaddewo weeri era abagitambuza bakole batya bagitambuze ekyala niqaabu okuba nti sitira bwengisaako sigenda gijjako paka lwendifa abantu ekigambo ekyo bakyogera naye we bakijja we sinafuna nti omuntu atandise okwambala niqaabu naam kageza n'ajambala bwe paba takkirizibwa kuddayo gikola ki gijjako nkugambye nti abantu mpulira bakigamba naye sibawalimu sibaki bantu ba bulijjo simanyi bwe bakijja naye ndaba nga si bwe nkitegeera nti agijjeko atandise ojjambala taddamu gikola ki tugaza alhamdulillah wogiyingiddemu kikambo kirungi masha allah saba allah akunyweze okifiireko tutegeragana wabarakallahu fikum naam omubuuzi addako nja kusaba erinnya lye yataddeko bamuyita first class ceo nja kusaba first class ceo tegeko omuzindaalo gwo inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze kibuzo kyange kiri kuwuzo shay obudde bwe tulimu ennaku zino obunyogovu sometimes oyinza otambula awantu n'oyagala okugendako okwerongoosa oddemu ofune wuzu ate nga amazzi gannyogoga n'ogamba otayammame naye ng'ate tewaliwo nfufu osobola kutayammama nsobola okubeera nga ntayammama ku kisenge. Barakallahu fikum. Osobola okutayammama ku kisenge okuli enfuufu. Naam. Era n'otayammama ne ku kisenge. Naam. Nga gundi yaki esooka tugite ki Ar-Rahman kati eyo yeleya nga leya eyo kitegeragana gyotuusaako engalo nga nalyo ttaka onfuna kati problem gye tulina nti ebyo bizimbe by'omu kibuga byonna ebisinga okisanga nga ettaka liri munda nga kungulu ekiri kungulu
sittaka sibugoli either kuliko langi oba bataddeko kitunga plastic nga kino oba tegaragana wabula bukibanga buloka zotayamamyeko kajjansi bwotayamamyeko plaster naam bwotayamamyeko oba oluyinja nakuzomba abantu bagenda baludibya naam awo osobola okutayamama oba awantu wonna nga waliwo enfuufu then bwekibeera nga ovudde mu kizimbe ogenze ebweru noonya awali buno bu bricks half bricks oba seminti oba gundi yani olujja yinza okuba nga lwa koransi lwa baluyiikaani bwe tuyita koransi andalala oluguudo luli koransi bwe ngamba koransi oli ayinza okunoonya olwa black amayinja ago ge basiba ne koransi kati nga getulaba gebakozesa mu luguudo ndikiriya eyo nalyo ttaka which means nti tutayamama ku kyebayita ttaka kyokka either nga liri mu bricks kuba bricks liba ttaka de ne baliteekamu sementi kwaza sementi ttaka siboguli oba musenyu oba ttaka erya bulijjo oba buloko ey'omusenyu oba enonjo kyeyaffe eya bulijjo ey'omukyalo gye bokyeza oba tebagyokyeza bwe kiba kisenge making sure nti wano woogenda okuse nga kakasa nti ttaka bwebanga ebiriwo tobyekakasa noonya awana ajja okubeera ettaka otayamame wabarakallahu fikum na muganda mu kaseera nga tuli mu swala waliwo osanga imam ng'akolesera akeemu ogenda okusituka n'atoola salaamu ne weerabira n'ogitoolererako naye nojjukira nti oliseyo laakeemu bw'osituka olumu oyinza okuddamu okuleeta eswala ng'agiddamu obuto oba otandika butandisi nga ng'ojjuza oba oddamu n'oleeta ekimuliro ky'eswala n'oleeta istihaadha noba ng'ayingira kati jjukira eri obulinga eyo yagifulumye ekibuuzo kitegerekese muganda waffe inshaallah kiba kiddemu tayib agambye nti asanze imaamu asaddeko eraaka siboguli katumulowooleze kitusuubira nti imaamu asaddeko naye eraaka ki emu tegeragana kati imaamu bw'atodde essalaamu naye bambi zokubanga naye nakola atya agenze nkyabanjibwayo eraaka nteekwa kukola ntya siboguli tayib barakallahu fikum muganda wange Abdallah osadde ne imaamu salatu subuhi osanze eraaka emu agimaze nojoyininga eraaka ey'okubiri oba kale omusaze ku tahiyaatu katugambe nti asaddeko eraaka emu bw'atoola salaamu mateeka gagamba nti gwe totoola imukono n'eraakayo ki emu naye kati weesanze okoze otya bwawukanga nga weetodde salaamu nga totegedde tukubala ng'omuntu abadde asaala yekka tegeragana ku subuhi n'osaalayo eraaka emu n'otula tahiyatu n'otola kiki tutegeragana kati kyolina okukola kiki vayeri komawo kumalawo nti eraaka zikyabulayo oyo mukono n'ekikubanjibwa toddamu afresh nti nziramu kati bwinza okuba nga osadde naye eraaka bbiri nga osanze asadde bbiri n'osaala naye mmeka oba banjibwa mmeka kitegeragana nti nona bulungi kiki balance owemmeka owebbiri bwomala toola kiki vunama mmeka oddemu otole kiki senga weerabira mu kifo ky'okubeera nga ovunama baada salaamu ovunama baada salaamu novunama before salaamu esola ebeera nki ntuufu mbadde nteeka okuvunama ntodde salaamu erakaziweddeyo nesivunamye bwe kibanga wakayitawo eddakiika emu bbiri vunamira waawo tegeragana vunamira waawo amateeka kye gatugamba so tugamba nti ayimusa okunoona atodde salaamu mu butanwa tegeragana n'oyimuka n'otereeza lekaga nti solo gidda muki wabula oba ojjuza bujjuza wallahu alam naam ababuuza nga babiri tukomekereze session eno shakira warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu nsooka okwebaza abafulaiya nti tweyanze nnyo tweyanzege n'okwebaza sheehi webale nnyo webale ddala bw'obadde osomesa mu ndowooza yange muzzemu ekigambo nti kale senga ne mukama wange abadde ategeera olulimi oluganda n'omuyamba kubanga bwe ntunuulira esswala kino kye bagamba nti
nantalabikalabikanga okugenda ebuwalabu nosanga abawalabu ngaobasinga eswala. Twali twakula tumanyi nti buli muwalabu amanye eswala, naye okusinziira ku nsomesa ya sheehi bano beetaaga kugenda mu Thuraya online school. Kakati ekibuuzo kyange kyembadde njagala okubuuza kigamba nti bwe mba ndi mu swala nga ndeeta takbir, ebigambo ebinzijulula okuva ku kiyungo okugenda ku kiyungo ekyokubiri mbyogerera luddawa? Katugeze nva ku maviivi nga nzira waggulu, mmala kwesimba bulungi nendyoka njogera sami Allahu liman hamida, oba nkyogerera mu bbanga oba nkyogera sinnava ku kiyungo ekyo? Kibuuzo kitegeerekese. Tayib, njakiraga wano mu administration yoda kikoba simanyi bazikyabulayo. Okay, kayib. Kakati Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam example jakuba ya kintu kimu kugenda ku rukuu, which means takbira gyensooka nengenda ku maviivi oba nzija nayo oba mara kutuuka ku maviivi nereeta takbira nga example jakuba emu ngaekola ku bikoze bitya ku bisigadde. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam takbira yagireetanga mu mbeera mmeka? 2. Embeera esooka yasookanga nagati Allahu akbar nalyoka agenda ku maviivi. Era bwoba wecontrolinga wekka kiri easy, tutegeragana. Naye wakuba amume ebiseera bisinga mulimu abalina speedi, tutegeragana. Gwoba tonnatuuka nga yakoze atya, especially ayinza okuba nga tusaza musajja mukulu Allahu akbar wanakira ku maviivi nga Abdurrahman yatuukayo jjo, tutegeragana. Kakati tugamba nti ekyo kiyinza okuba nga si kyokoze olw'okuba olina bwokulembera. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasimbulanga nabanga asimbudde atana kutuuka ku kiyungo kikola kitya nalyoka leeta takbira atya. Kati ngenda kugireetanga Allah naam ngenda kukka ku maviivi sibaguli ekisoose ngambe ndiga nti Allahu akbar olyokokke. Ekyo ngambe nti kyangu kirungi ngaosaala wekka tunga naboosaaza bamanyi. Oluusi bw'ataakolanga ekyo yakolanga kino, yasimbulanga nekirya naye abanga tannatuuka tugambe ekingo kiddako stage eddako, tutegeragana. Takbira nagireetera mu makkati awo atya Allahu akbar, agenda okutuuka wansi nga ekigambo mukamu kyakoze kitya Allahu akbar. Kati ono akukulembera kimwanguyira okuba nti follows sujud. Sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Allah rawe nkyogeredde nsimbudde ate sinakola ntya. So takbira gireete mu mbeera mmeka? Osobola gireeta wano naye ngambi nti ekyo kirimu buzibuzibu naddala nga bw'oba wekka kikole oba si kyekyo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yaleetanga takbira hina yahwi ila sujud, bwe yabanga